Omulabi wa Beg TV, Beg Media nkulamusiza webale okutugoberera mwebale tuwagira mwebale kusubscribinga kyemukola ekyo kisinga okubeera ekyomulembe. Olwaleero no ate tubuuse tugenzeko mu mmotoka z'empaka munywanyi waffe munnamikago mukwano gwaffe muganda waffe Posiano Lwakataka bangi bali balowooza ekigere tekikyasobola naye bwe yagenda e Hoima bonna beewuunya kakati nno munoonyeza ne mubuuza owange okimanyi nti eno waliyo n'abalowooza nti envuga gye wavuzeemu mmotoka olinga gwe baasiba nga bakututte ku trayiningira mu prison naye ebyo byonna agenda kubanga atuyitiramu sooka obuuze ku balabi baffe aba Beg Media tewagirekaawo wagenda okudda nga twagitandika. Mbalamusiza mwenna abatulaba aba Beg Media abatulaba ku TV yaffe empya amazima gali nti mpya saagirekaawo era ng'omanyi bwe bakuteeka mukabula mulire ejo booli ndinga ebikyuka katenda usanga TV mpya sigimanya ndinga eri ku speed ya iri kuba bikasenda aba bantu wagiraba bayitirivu obungi nagenda nengandike ola ku mukutu ngirabako ninga mbate yani ono kyo mukusonungi abaganda baffe bana bagikola mwe bale nnyo promotinga amawuli mu ggwanga kuba mwe namanyi buli ba seniors ya namwe batulaba mulabe nnyo Beg Media eno amazima gali nti eyina bakugu bokka subira kukuteeko byabwe mu TV yaabwe. Ebbanga lyotabaddeewo bingi biyiseewo naye ekyasinze okuzzaamu ffe abawagizi b'amafumafu amaanyi kyewalaze e Hoima wakikoze otya kyoba osooka okubuulira abantu? Mbalamusiza mwenna nate abalaba Beg Media amanya Lwakataka Posiano akamafumafu mu Uganda nze kyendi maanyi g'abantu era nebazanya abawagizi baffe mwenna b'amafumafu racing team basponsa bange abantekamu sente nga lozi from mattresses SMK tires TK constructions Masasa auto garage omune na Bisere hotels banga sawa zino kubeera ngati mwali mwe osanga sandibeddewo era nebazanya namwe abamawulire ageza kuntunda kulaba gamukulu kibalizo no gwejiwa na sawa zino tiyanti yako kyonna kigambo kibi ekinfa kamala kubuuza kiri kitya ngatawandi akalebule kunzi kyo ate kirongosa omulimu gw'abamawulire kinakoze Hoima sike pya nnyo bintu badde mbikola tekibaliza lime kulimba kubanga kibaze wedengo folongi banga dene nze bili mu mukaaga abazungu bajja wano ne bakala ko gisumulula kimanyi go kimanyiko ne mayanja wa Data TV bitu bena kola byali bingi nnyo ku motorsport nakola nge byafayo nga ni motoka na tena bweri kati eno saa zino yajinguza jasimanga ati dali jasoko jinguzo yalale yokubina na muwangula nga yagisula ona ganti yekaddiye nagule empya ivo 10 yange je motoka javuga 207 oli javuga 213 nena na vuga ji yasula ne muwangula mulale so byenkoze bingi nnyo kuba nti umanyi omulembe kuna abantu abavubuka bavangi kabo male banga abana abatu bati bakutegedde gwani mazimu motorsport emyaka 23 nga mvuga motoka zo kamyaka 23 kati muntu emyaka 23 abala balale tanza kumanya bikibi nakola ki binakola nga nakatandika nakola anti na mvuddewa kubanga yala abantu yakoze ki nalaje benako zino n'amazima gali nti nze ndi wakitone ng'omuntu emmotoka ekuli mu musaayi ndi mu musaayi ndi muyiga sayi ganjige katone nimoroke ndi musaayi nzo okusoka byonna nze ndi nazaba mu kyalo kana bulemu mu Kyotera district oto edali lakayi kati yafuka Kyotera mmotoka twaziga ku ttaka batuvuganya nabo abantu mmotoka bayite ku kolasi tuvuga lale tuvugira mu ttaka sekyo abantu bakimu kibakira birekyo omuntu bw'omugamba nti emmotoka ndi musaayi asooka kwebuuza naye kannamulemu bayigirayo emmotoka kitaawe ye yayina emmotoka jjajjaawe omutima gw'emmotoka guno ogujja kwani? Amazima gali nti ebintu ebimu bikusobera ngo labanga bagamba nti kintu Adamu ebintu by'abantu abedda banambi kati tubuga manambi ye kyali yakijjawa ate nga yomu kubasooka so kati nanga amazima gali nti mu family yaffe nzo mu kwasoka kuvuga emmotoka z'empaka nzo mu obuze pikipiki z'empaka tiwali ne muganti bajjajja wange yajivugako ne mu family sika basanti za emmotoka yalimu nze omukuba omulembe gw'abatata bagulako nange nzo omu yakola ki abadako ninga sisa mpaka so kati Katonda alina wakola ebitone mu bantu nga ine ekintu kyamuteeka mu era nso olaba ng'empya gy'amasaza
abantu bangi bitone mugenda mu bizuula mu bantu kendo tukano yoyo mwana wa kibyo tubamuleta walabanga yakibalizigolwa yono banga lyokwenda mawulinga oli senior nnyo ninga kuza jajja yakola kama mawulinga kataka kolangako nekitole kibukidde mugwe avuddeyo atawazi kwaja kukolera mugwe kati nange nzo kyebaza family yange oba katonda wange oyinayo omwana nekwoga nti hano yo mwana oyo ngamba tata nango joji mpemu abana bansaba bangi naye amazima gali nti omwana wange simwagaza motoka za mpaka motoka za mpaka simuzannyo motoka za mpaka muzannyo gwa kwonoona mwabalabi mugunyumirwa nnyo naye kyemuteekamu tuteekamu kingi naye tutufunamu kumasala tumala okuwangulanga omanye tuwangula laale bakwate paka ja milioni 10 babiri bakakuwe tabana kyabakuwe kujja kugwa ate n'okwewanisa okuvuga oteekamu sente zo emmotoka gye wabututenga evudde mu galaji yakomawo edira mu galaji ebala nnyo kukimanya yakomawo edda muki mu galaji kati embeera bweto saagala nze nali mukozi nnyo ate n'ebisama biri twatandikamu okukola fena naye okukola mu 9 nga mu 2 otanga okukola kwange ebintu byali byanguko kati sanze ebintu byafuka bizibu nnyo kasagala mwana wa nnaku zino akola omusale milioni 2 kola omusale akadde kamu nti atekesere mulaale totwakolanga sente ng'olina emyaka 18 ngasobola okufuna omusale milioni 5 omwezi ngozoba okoledde nga weekozesa nga teri kikugana kukwata kusanyusa bantu ngagulanga ebbala ngagula okitegera bulungi kanumberali omwana wekyotera sekisawa zino sinza gaba mwana wange nti kola ki kati nawe nange abasinga batadde mu mipiira bali mu training jaba training omupiira ati simanyi nti omupiira bawagusenga agumuwaddemu ekitone ekyo sente zijja kujja naye motoka teeta sente ate n'ekirala tulinamu n'embira nnyimba driver bannaffe empiiga ekyalimu tubadde tumanye ebyaggwawo mpitirivu era yinza saa zino ndina mu kooti ya sematekaafu wa motorsport championship yange nga baginnyima olwensonga nali mu kkomera yabaga omusibe tawangula nate nga amazima galisi kumpi zali omuwanguzi kati tukyali mu mbeera nga okunkuba era wankuba lwa mbeera yakolaki eyaliwo kubanga semateeka bw'aba tawa musibe buwanguzi nagenda okusibwa obuwanguzi bwange nga mbulina ekimeeza nkiri waggulu kaakati mbalese nakuvuganya oba muvuganyiza musibe ate mugambye nti omusibe omusango gwa musibya gwali gwekuusa ku muzannyo gwa mmotoka tuliko muzannyo gwa mmotoka tuliko kintu kyekwasa emmotoka naye politics agenda kyawo zino ateka apiru yange kana wanseri mayinda weri ongeragiza mu FMU bambuulire ekiddako bwe kiba kiganye nabe plan B bwe kabaako nga kali muteeka nti omusibe tawangula mu butuufu liba lyagala kukyusa kubanga liba likontana ate ne ssemateeka w'eggwanga kubanga ssemateeka tulabye omubaka wa paalamenti nga munnaffe Segirinya abaani nga omuntu awangudde akalulu ng'ali mu kkomera ne balangirira nti wadde ono taliiwo yawangudde kiba kitegeeza nti ate ssemateeka w'ekibiina ng'ekifuga omuzannyo gw'emmotoka aba talina kukontana na waggwanga ako tuba tulina abakulu bajja kubanga bakatuna chendoza baja kiterezezo wavuze emmotoka noyanamiriza ense Hoima tukati Jinja wetesetese otya amazima gali nti Hoima abogeza nga nabibaziza mwana bamafumafu ne basponsor bange bana bogedde mwenna ne bamakanika bange bonna bamusazi togalaji omuni ne navigator wange musazi Jinja nze otabusula muvuge emmotoka yange erike kigamanyi g'abantu mutwasode gana kukwateka kifananyi girabe kigamanyi g'abantu tateka buta decoration kyakitegeeza nti amanyi gali erimu ki mbantu amazima gali nti mbeera yange finance esimidde bulungi ebizibu by'obulyanfuna abadde ebizibu babinteeka kubanteeko njavuwale naye ate mu abantu mbadde mukyambeereddewo nga bwe mba mu bizibu musonda esente ow'ebitaano ow'ebiri ow'omutwalo avuge naffe tufune tunyumirwe kati lale newedde Hoima abantu basonda era nagula amafuta nengula ebyetaagisa nemba budget benavudde nebanga tuwe budget y'Ejinja wale nagitaddeyo sinaba tanapu ki nungi sono olw'ensonga eyo Jinja bawagizi bange mwenna abalaba ga TV muze otakola ki muze obutanda bati mwewuunya nsonga ki ebazi bakali nti finance simidde bulungi so sijja kukaka kintu sijja kutunda ntebe zange mu nyumba tugenda kuvuga live kusanyusa abantu awana bakado basanyusa bali ku mukutu simu zange muzirina mukubire tugende mu group alese 5 alese 3 abantu 12 wete employee 5 babukadde 10 budget ebegende 10 kitundu kya waggulu tuna ba sponsor wenjogeddeko bono balitawo kibalese ne batoping up nga nafu bazeke soze kwerwanako sono olw'ensonga eyo Jinja ali mu nsuubo nze otasula kolaki kumuvuga olwo atemba netekera Masaka
basaka ne bikigana ngulu makanguta neteeka mpaka mwaka gujja. Abawagizi b'omuzannyo gw'emmotoka tebayinza kuva mu mafu lafule weetaaga obukadde bumeka abantu okujjawo bakulabe ejjinja kubanga abakulabye Hoima bwe bakumisinga ejjinja kijja kuba kibayisa bubi kubanga abantu bakulindira mu bikajjo kakati banaalindawo ki. Amazima gali nti bajeti yali milioni 18 mu emitwalo giringa ndowooza nga nkaaga. Sasa ntogera kasondo obukadde bubiri. Obukadde bubiri tubule milioni 16 elale enakozoma zimusanvu. Kati njalo mbulire awo gapo bojijjawa esonda milioni 16 mu wiki emu zinzo okulema. Ba sponsor ba faso tuwayo bwatuwa nene bakwata basoka bukadde butano bonna abantu basatu. Ndese kadde milioni 10 muna zitonda ningo lede amazima gani batu basazengo bugambi. Waliwo eyangambe nti bogende Lwakataka mubuuze nti bw'aba asimbula emmotoka sipiidi gyali kagirowoozaako nga kuke yakoze Hoima oba ye yakita. Amazima gali nti abantu bamubeerabira laale tetta ekiri mu bwongo bwange nina emyaka 5 sawa zino kasokanda emyaka 5 nakalaba emmotoka z'empaka omuntu omu yekka yafiiriddemu omugenzi lyazikkuji mukama mwemu ekimula ekyemirembe naye olunaku olukya abantu abafiira mu taxi abafiira mu my cars abafiira ku bodaboda abafiira mu zibbaasi sinza babala kati kiki kyandibaddewo ti ng'omuntu abadde atyaza bodaboda ezimenyamu abantu kutta abantu kati ate nga bodaboda bazitulako taxi bazitulako basi bazitulako so n'olw'ensonga ezo emmotoka y'empaka eri safe tetta so bwembeeramu sina kyendowooza ate nekirala bwemba nga kibaddewo bwe twagenda emmotoka z'empaka omala kukola eddaame nze mba nekwasa eri Mukama Katonda amanye kikola ki so ennyonyi abasinga batambulira mu nnyonyi nnyonyi bwegwa abantu babamu bisatu oba bibiri okuwona okufunako abataano basatu si kyangu kati kyekyabere kitise nnyo omuntu okutambuliramu so emmotoka y'empaka basebo ne banyamu eri safe eri dangerous ku muntu ali wabweru ali kukuba kabanga damabai naye nada ku luguudo kumpulampula emmotoka y'empaka wemba nganzuruka wadde kibalizingo n'omukwano gwange mbasimanya nti kibaza yali awo eyinza okukola ki eyinza okumva mu mikono wanvuga mulumu okuva wali emmengo ng'ontwala kamooca sebo katono mpitireyo. Amazima gali nti sijjukira bwe nakuvugira watyanga buto wali just coward naye tewali buzibu bwonna era mbadde nkusaba muganda wange nzemu nkuvugemmukko. Sijja kwogera mulala gwe bavuga nga tuli mu lubiri so n'olw'ensonga eyo abawagizi baffe mwenna abalaba TV eno kubanga oli mwogezi wa motorsport oba oli mwogezi wa byamizannyo ng'okyagala omuzannyo gukunyumira wandika namba y'essimu yange eno nkubira nkuteeka ku mukutu tulezera ffe tumulina tusobola okuyamba kubanga amazima gali ninga emmotoka z'empaka tufuna ssente tuvugira abantu just kusanyuka. Esimu yange ya Airtel 0701 699 391 namba onfunirako nongamba kuteeka ku mukutu oba mwogezi waffe abawagizi bangi befunye ku Facebook bangi nyo bali London bali mu America bamu kubatuwa obuyambi ate sokono tuni mmotoka tebaza bakeza wano balabala just videos bagamba mwana weka tuyino muyamba tukole tulabe kyo emmotoka nademvuganya nazo kama zibagali nti mmotoka emwe kula bilioni milioni 4 bayaba bayita kawumbi endala za Dankani egwa milioni 6 sebuguzi eri mu 6 kawo kaza panu yenembira mu namba 2 atenga yange twajugwa 14 so n'olw'ensonga eyo ngolayo danti abasajja kola ki mbasobola ali none yampangudde we bilioni n'okusoba mmotoka amaze kwabisa kwayika mupiira gati gwayabise osanga naye singa nali maziga nga bwe nali yani manyi ogwange ngubita musota muwanvu gulya bukere ikiso bukere bubiri bubwalibwa sawa wagiza fa banyumira kusaka sago kutusagamu n'omulonga mugunyumirwa oli muwagizi wani wa Dakar wa sebuguzi wa wani wa Yasini tekigana kuga nti owaye okufuna omuzannyo oguli competitive n'okunyumirwa Lwakataka mwali we bali kimanya zona katona asasa omugenzi yazi twavuganya ngokira bulungi nnyo yazi nga tulaina ku 3 oba week nga nkubira nga ngina mu office nga mbuza oyagala ki nga mukama wange mufuta sindi bulungi mbayo no mupiira nga gama sente meka ngo ka budget nga kalaki nga kwa nga mungena mulali nga mutaka kufese evanja mwetwala fana kuona olumala nga nkera kwita wonna kulaze wonna yefu ya game gwe muzannyo tegera ne kati kiba kibinnyo nti
omuntu goto wagira oli ntompagira naye kumuzannyo kasina kujja tosobola kuvawo otudde nze nga mbadde sina kujja ddala balale nawagala Lwakataka ajja mu namba 4 sasa wali omulabi nomwanjo ganti kemveewo era alina okunira wenkola ki so kati omuntu ngo yaba itaga buyambi muyambe naye naba driver bo wansi mipira bwembanga ndese mipya emikadde era njibawa wanga kumuzannyo bagamba wabadde wakumeka nti wakusatu wakubiri kwenda ku mmotoka mmekeza avuze nti ana oba amayi ne wadde wakumeka nti wakubiri ku mmotoka mmeka nti nya kidwa kisawunika kitya so no lwensonga eyo batovuganyiza kulembera mu kibiina ky'abaana 15 n'omwana okulembera mu kibiina ky'abaana 8 owekina bawamanyi nnyo so nandisaye ba driver bannaffe abamu abali obulungi ali obuyi musike ate munyumira omuzannyo ate kyebira omulanga ba driver bannange tompala nanga nakyenkusinzeko jangu nebuuzeko okakolota twa driver bangi nyabavuga Subaru abazinga begomba Lwakataka webuuze omusajja ono kinakikola atya okitegeera nina aba driver nga abampise mikono nga bulaba Suzani champion kati myaka 2 bibanda bena traininga bakale bani nga ye wateka ngompere nga waguteeka agabuza boss ono okozeze wotya nomugati awo nteka namba ono winya byoyita mono teka mu namba wote kole boti newe ntawala kwebuuza ate akuwa najja kuvuganya sobola ate end of the night natako empalana nofuna ekizibu na one tagavu na mukomera abereyo mpanguleko tusobola kuwangula bwanguza kulimbo kusobola kugono gwange gwange mu kirasi y'abaana 5 ya 5 abasajja bawangulira mu kirasi y'abaana 12 so nandi agadde nnyo omuzannyo gw'emmotoka empaka mu Uganda kizo bagana akasa gwe gusinga bafana mu mupiira weguli ne omupiira kufuna abantu emitwalo 2 gwenda kubanga kuva na bweru ndowooza bugamba express zanyanye vira tutakufuna abantu 12 omuntu ayinza okwebuuza nti kya butonde mu muzannyo gw'emmotoka z'empaka okubanga abantu tebakkaanya twalabanga bana basajja bamuhanjinga ekitawuro nga bw'aba ayogera ku muzannyo olaba nti ateekawo eryanyi kiki ekyo ekibeera mu bavuzi b'empaka emmotoka z'empaka olabeta akasistizing betamu okusomesa olw'ensonga tiolaba ononga wenjogerera wano saawa zino ono nakozewo ebbaala yange saawa zino bannamyomuzannyo bali badde basiba na wano nga baga ntuwagire munnaffe kubanga ze naye nkola nze munnange wabanga nanga munnabyamizannyo nga ine business gyakoze ngezaako nnyo giwagira mwafuna akasente naye asobola kudda mu kujja muzannyo naye ate ffe bwe tukola bizinesi ate byemizannyo ate basala kuba bukubi tubeeraga nti Lwakataka akoze aka bizinesi wali kikyakola nti tuzannyawo poolo tuzannyawo akokulya tugende tumuwagire afuna akasente afiseeko atajja akola ki kyabala ekirungira nnyo kubanga ndi munnabyamizannyo wabanga muvuzi walaale nga nze avuga laale nga bwembwani nenfunawo sente negula mupiira nengwera mu laale namwe ne munyumirwa ate n'omukadde nengugabira gundi nengwera munnange kyabadde kirungi so nandagadde bonna abalaba TV eno sharinga link eno nga kikola ku byemizannyo munno wakolanga munnabyamizannyo nawe ogeza kola ki omuwagira guno gemuzannyo fenna gutukata bugasi nze ndiweka na bulemu tubugana bayindi abamu be Rwanda abamu be Kampala abamu be Jinja ekitugatta muzannyo nakufuna mikwano business ngene je koze ngano wendi wano kulaba nti artist babuminga balabe tugere wagire munnaffe afune mwaka sente naye akazi muzannyo tusanyukire wamu so yali kirungi nyesala nnyo kusanyuka nnyo nga kulaga nnaku bakulaga bwakazi nga nfudde mujje kumavugo wantu bogere bingi nnyo omusajja afondo natenga n'omuntu wabanga abeetaaga ye omugenzi Katolu bw'amachovola badde abagamba nti bannange nze mbwenti nebwenti yagenze okutuuka okuva mu bulamu bw'ensi nga buli mwategedde nti Kato yayogedde ebibadde bimuluma gwabadde agamba nga amugamba ne Lwakataka naye abagambye emisana bagamba akasembayo kali nti mwenna balaba TV yaffe eno Yabbeke TV mbasaba muba muwagizi wa motorsport muba muwagizi wa byamizannyo obanga oli mulindwa sebo munabyamizannyo oba oli onali Magogo tikigaanaga nti wayi musajja waffe oyo kubanga mazima gali nti fe kitugatte kwambe tugatta byamizannyo wadde oli wa mupiira ng'oli wa lagibe kizana kiri kimu muzannyo amazima gali nze ekitone kya motorsport nkola ki nkirina era saa zino plan ngenda kola academy ya motoka za mpaka mwabadde bakola academy za mipiira zaki ngenda kati bwengenda nakola sanko driving school then ate nkola academy ya motoka za mpaka za kufana kitone kyanga mfudde nakyo kubanga nze nakyendi buli muntu ayabuuza musajja ono twali muntu yavuze laale emyaka gye mvugidde nga kyali ku top nga gye top gye ndiko taliiwo
obwana natandike 2000 nga mvuga laale omwaka gwe ne bamusiba emyaka n'ovaayo nga olunaku watandisa watandike nga abasajja balinnya muliro ne bamuzzaayo ngera wadde kiba kyekyo si kyangu abantu babola baguze emmotoka baguze ezobuwumbi amala kutraininga neranda bagimutraininge nenze emmotoka nekoze ebyafaayo esenga nzigula wano nzizimbira wano kasa nenjemvuga emmotoka yeringa ku nzungu nina gigula olinga agitunze agakikaddiye naye kati kyekikola ebyafaayo so bannange banamyamizannyo mwenna awagira mafuma racing team awagira motorsport muveyo gye muli muteke mu kitone tuwagiragane bagala okugenda Jinja abantu bagali nti izo butagenda Jinja sente zikyabuze era bwe mutandabayo timwebuza lwaki sigenzeeyo sente zikoze ki zibuze mbaje ndi mugimanyi nakava mu busibe semana mwezi ndi mwezi kune naku 2 embera teba nungi abana bane kusoma buli kimu kireba kyetaagisa so sina seza motoka za mpaka kunantewezanye munju tingana motoka za mpaka abagize munansonyiwa bomagala amasanyu mukateke mu kasente agenda mu kiraba agenda mwanzenwa asasula agenda mu palaso asasula agenda mu yimbi anasasula nawo mutekayo kasente katonotono tugatu munyimirwe bye byange